nkwaniriza ko yonna gyesinzira okubeera nga ate ogoberera fan page ye YouTube channel gy'oliko nkubaza okubeera nga ate otambulira wamu nange gobulira ofuna ka notification yawo ng'omanya nti mba nyingiddewo n'ekyakabi. Njagala tandikira amawulire ag'omukyala amanyikiddwa nga Fifi the Queen era nga yali akola wali ku TV manyikiddwa nga Bukedde TV oba yali akolera kampani amanyikiddwa nga New Vision. Week eno temutandikidde bulungi nnyo era nga amawulire twatandika n'agabbaawe amanyikiddwa nga Nsubuga. Amawulire gano gaali galaga bano ababiri nga bwe baawukanye era nga omwami Nsubuga yali afunyeyo omukyala omulala era nasobola okubeera nga mbiri batuusako awo akatambi ako nasobola okubeera nga nkakutuusako awo. Kaakati nno ku lunaku olw'Emande ng'ennaku z'omwezi 26 olupapula lwa Bukedde lwawandiisa eggulire erigamba nti Fifi the Queen baamukutte ku bikwatagana n'okubba. Era olupapula lwe lumu olwo page number 5 yawandiisa neetegeeza nti ebya Fifi the Queen oba ebya Papa bikwasiza Fifi the Queen. Kati no olunaku lwabadde lwaleero Fifi the Queen yavudde n'ategeeza nti ayagala olupapula luno olwa New Vision lubeere nga lumuliyirira obukadde 105. Ensonga nno zikutte wansi ne waggulu kambeere nga nkuteerawo awo akatambi obeere nga ate ensonga zino oyongera okubeera nga ozekenneenya naye nkujjukiza nti nga tonaba kubeera mu subscribe nga subscribe notification bell giteekeko. Notification bell eno ejja kuyamba nti buli wena abandeseeyo ekipya ojja kubeera nga okifuna abuterevu. Patronage gw'oli nkwagaliza okulaba okutungi. Yes, mwina owayo musibe ngoli bwero ina kulokuyite lwakuleka bweru nakabeera omusibe ndabye ennaku mu dunia wano. But however, just to put more light and a little on that, I've never been summoned at any police station in Uganda. Yes. More so Kabalagala with evidence. I've never, because my lawyers bawandikidde my policy because we have taken legal action. Vision Group nesti watenga munamawulire eyawandise story eyo nga buli police egamba nedda nnyabufu tukusama nga tukuwandikira era okola statement ebaawo tetukuyinaako, so please we dispense. Kati bino bawandise tubirinde maaso ojja kubako kyotubulira. For now my lawyers are handling right bawandikidde Vision Group intention to sue, so katubalinde batuddemu ne court nayo tugirinze because we are so ready. Okay. All I can say to my former bosses, nali mwana n'enkula oba nali kinyonyi ekito n'emmere ebiwawaatiro nga sikyajja mu kisusunku kyammwe nali nina okubuuka ngende neeyigiza obulamu. It is what I did peacefully ng'omukazi omukozi ow'amaanyi. However, I never knew I made an offense. Naye nga omwakikoze bwe mutyo defamation, let's meet in court. That's all I can say. Tubadde tukyali awo waliwo omusajja bamuyite musajja oba mwami teetagena kuyitibwa oba musajja. Abasajja ayika baweddemu ensonyi. Yazze ku baana oba mulamu we bamulamu we n'abakwata n'abakozesa baana bato. Nnyo story yonna girabe nejjo nali nkola TikTok live waliwo omuntu yangambye Fifi yogerako ku kintu kino kyennaku nnyo nze nga maama ate era omwana ow'obuwala manyi bulungi the pain maama w'abaana abo gyayitamu. Mental health tegenda kusigala yekimu ey'abaana n'eyamaama. Pride y'abaana tegenda kusigala kyekimu. Omwana ow'obuwala yeetaaga okuba nga alina that pride tekirisigala kyekimu. Bagenda kuba nga bafeelinga low nga balina low self esteem because of what happened to them. Abaana abo walisanga nga tebazzeemu na kusonyiwa kiyitibwa musajja kyonna mu bulamu bwabwe nga buli musajja bamulabanga omubi. Kibi nnyo kya nnaku nti n'ab'eŋŋanda tebakyalina wadde akafensonyi. Kibi nnyo nga gye nkomeza. Mu kino nno nsaba ebibiina ebirwanirira eddembe ly'abaana n'abakyala bambi tusaba mujje mwenyige mu musango guno tulabe nga ensonyi yakwatibwa alpesinga amateeka abaana abo babeere mentally helped, emotionally helped ne maama waabwe kuba state kati mwe bali bonna oyinza n'osanga maama oyo nga se famire yonna ng'alaba abaana be bagenda okufuuka ekisekererwa oba ayina bulwadde bw'asiiga abaana nze sikitegeera. Tosobola kudda ku baana ba munno babiri abaana abatonga bwe wabalabye n'obeera ng'obakozesa. Banaye mu butuufu kiki ekyatuuka ku ggwanga lyaffe? Omutima omuzadde gwaddawa? Abantu abatalina nsonyi mwavaawa? Lwaki obulumbe lutta abalamu ne luleka abalwadde abafu b'emitwe mwe? Abantu b'ebyalo
I am not inciting violence. Abantu nga bano beetaga mbazeeyo mu kkooti y'ebyalo nga bwe baakolanga nga poliisi tennamukiba ne muteeka mu kkooti y'ekyalo ne mumukuba emiggo poliisi egenda okujja omutwala mu bino ebyamateeka si bagende luziro lye n'emmere yaffe ey'oba ekitala emmere yaffe ey'obwereere nga mu butuufu mumupanishinze mu ngedda amakooti gedda bwe gaakolanga. Kibi nnyo Kevin nkubuulira between me and you abaana abo tebagenda kusigala kyekimu. It takes a strong woman to overcome such challenges. Obwongo buli tortured. Jukira abakazi batondebwa nga bali fragile. Omwana omuwala ovanga mutongo jjo omumentalinga kati okuddamu okumentalinga omwana abadde sexually abused. It is not very easy. It is not an easy walk. Si kyekintu mama omwana kyagenda okutambulamu ku makyenkyo omwana abe mulamu nti ne bwe banga teyafuna bulwadde omwana oyo agenda kuwulira ddala nga buli musajja kisolo. Omwana oyo agenda kula nga alina obukyayi ku mutima be babaana b'osanga nga tayagala muntu n'omu kyovala banzigambo bw'osanga omuntu nga tayagala fifi soka omuleke. Omuntu oyo ayinza okuba yakula n'obukyayi ku mutima ayina obulumi bwe kati kubamu akafaananyi abaana abo babatadde ku social media babazunza babajeno babazeeri olowooza bagenda kusigala kyekimu. Abaana bwe banakula mu myaka 5 okuva kati baana ayagala akatambi ako kubanga bakalabako ekiwedde kiba kibakosa nti ng'abaana obakosezza maama omukosezza ojja kusanga nga baana abo nabaana zaavunda baana bato that being sexually abused by an adult. Tusaba Uganda Police, tusaba amateeka, tusaba ebibiina by'obwannakyewa, tusaba ababaka ba parliament, ababaka speaker abanyegenyege baleke jangu wano speaker wano wobojja. We really need help. Abasajja nga bano banaakwatibwa maama saba minister, prime minister waffe, vice president w'eggwanga oli mukyala bambi musitukiremu omwana ow'obuwala gwawo ate nga mukimanyi nation ng'enaafa omwana ow'obuwala afe. Once you do not have abakyala ab'amaanyi oba omwana abawala ab'omuggundu ab'amaanyi ab'obwongo kitegeeza ogenda kubeera n'eggwanga effo. Banange musituke bino bye twetaaga mutuyambe nyegenyege tumuleke. Bino bye twetaaga nga mu abakyala bali mu bifo ebinene muveeyo musobole okubanga mutuyamba. Bino bye twetaaga. Bino bye twetaaga okulaba nga ababaka ba parliament abakyala, ababaka ba parliament abakiikirira abaana nga muvuddeyo. Abakyala bali mu bibiina ebyobufuzi, abakyala bali mu positions ez'amaanyi. Bwe tuneegatta ne twogera eddoboozi lyerimu, trust me mukwano, trust me nti biro tujja kuba tubirinnye ku nfeete. Bwe tunaakozesanga eddoboozi limu nga kye twogera kyekyo nti bannange enough is enough, we will be helped. Bwe tunaakozesanga amaanyi amangi mu kwerwanyisa mu kweyuza, no one is going to pay attention to us. Buli muntu ajja agamba abakazi bwe batyo n'ebintu byabwe tebiggwa, abakazi bwe batyo. Naye bwe tunaayimiriranga ku nsonga nga zino because ndi maama, oli maama, oyinza okuba tonnazaala naye ojja kuzaala. Oyina muganda we yazaala, onoowulira te nga bakugamba muganda wo omwana we ali sexually abused. Singa basedduvutu bano bafuna ebibonerezo ebinene, ebibonerezo ebirabibwako, ebibonerezo eby'amaanyi, bannaabwe bajja kwekomako. Naye buli we banaalaba eby'amaanyi batwala luzira kitali emyaka 10. Kitali oyo omulaba yesu ogende naye tusigala tukulabirira. Oli emmere ya gavumenti. Mu bufuzi obanga atasibira just kye baba bakuggyeko freedom ey'okwetaaya yeyo kajja oba tolina. Naye omwana gwe waliko sementale mulowooze sebo gwe musajja gwe nga tonnayambula mpale kukwata mwana. Lowooza ku bakazi abangi abali ku street osobola n'okulamuza. Lowooza ku future y'omwana ono gy'okomya. Lwaki buli kikyamu mukituusiza ku bakazi? Ani abagamba nti omukazi kiterekero lya buli kizibu? Ku streets kuliko banneeko, kuliko banneeko. Kiki kiba kikukwasa omwana nga mu byalo gye mubeera eriyo ne banneeko ab'olukumi? Kyogamba tolina 10? Odde ku bulamu bw'abaana future yonna agibafiiriza. Trust me, future yonna gusajja gwe ogisse. They will never be the same. They will never be the same. Never in their lives. Omukazi ekintu ky'oyinza okusembayo omukola is to sexually abuse her. Because oba tuabusinze mubiri gwokka ne mental status ye.
oba ojabuzinze for the rest of her life. Nga bwe nkugambye, it takes a real strong woman overcoming. Oprah yabagamba yali abused. She's not married up to now. Naye alina sente zonna yaligambye nina sente kanfumbirwe. Mento yagaana okukkiriza. Mento yagaana okwesonyiwa. Yasigala yeesalira omusango. Lwaki muddira abaana baffe be tuzadde ne mubafuula ebibonoobono? Lwaki muddira abaana baffe ab'obuwala ne mubafuula ebitalina makulu? Lwaki mudda ku mwana ow'obuwala n'alinnyirirwa? Wano wensabira amateeka ge Uganda, please. Mutaase omwana omuwala. Munnafu tasobola kwerwanirira. Ali fragile. Amateeka gamu protecting. Abazadde mwongere okufaayo. Si buli muntu nti omulekera omwana. Nabagamba, there was a story I did one abantu ne mujja interpreting nga bwe mwagala. Tewali muzadde yali badaleka mwana kulira ku muntu atamuzadde. Taliyo. Bamama oyinza okuba nga oli ku kyeyo okuba onoonya ssente. Naye sooka weebuuza omwana ali atya. Bw'okubira simu bakugamba ali bulungi. Do you create some time n'oyogerako n'omwana wo? Omusunaasuna. Bw'oba oyogera n'omwana tandika emboozi y'omusunaasuna. Osanga ana opening up. Kubanga abasinga they don't open up. Batya be bali nabo bakuba. Batya be bali nabo bagamba temujja kulya mmere. Yes, ekyo yo kikubye ssente tuzaagala tukolerera abaana. Naye mbuuza at the end of the day. Bw'okolerera mulamu. Are you okay? Oba okola omale bakugambe nti omwana twamusanze mu buliri nga yeetuze. Mumanyi lwaki tuyina increment numbers ez'abaana bato abeetuga? They're being abused. Talina gwagamba. Baali nabo bakambwe, maama ali wala. Maama bw'akuba essimu tamubuuza kimuluma. Bagenda kuwa kino bakuwere kiri, maama ava ku ssimu. Abaana basalawo okwejja mu nsi. There was a story I saw omwana wa myaka 7. Ne magamba omwana w'emyaka 7 yeetuga atya. There must be something. Wabanga tatugiddwa nayambazibwa muguwa. Ye kijjewo ekirowoozo. Abaana bano babeera sexually abused. Nga bazze baba abusing for long. Ne batuuka time ne bagamba ye kati mfaaki. The pain is not going. Kanveewo ekyo kiggwe. Kanveewo. Naye nga bazadde bannange. Mwekube mu mutima obuuze gye nateeka omwana ali okay. Gwe mpadde omwana ono ddala nasobola okuuma omwana. Nazzi kuno bajjajjaffe baazaala bannyaffe ne bakitaffe ng'azunga n'obwana bwe. Azunga n'obwana bwe n'agenda n'atunda paani oba alimye ku kyalo naye ng'obwana bwe amanyi nti nobulamu ensonga lwaki bakitaffe baakula. But we are having a generation erina bamaama abangu okuwaayo abaana. Because omusajja tafaayo, omusajja sooka omanye nti weezaalira omwana. Kubanga omwana obulumi bw'ayitamu abugabana na maama we, kitaawe tabibaamu. Buli kizibu omwana kyayitamu akigabana na maama we. Bw'alwala gwe ogenda ku kitanda kati baamukozesezza bamwonoonye wansi maama yalina okuba nga ajjanjaba. Twekube mu mitima bamaama b'ennaku zino. Tusale solution. Tuyiye amagezi. Wadde tukola naye tulabe engeri gye tuzza abaana baffe. Bibira Queen Chalansuga omusibe eyanaba Nakawere fresh. Nakawere, I am so sad. I am so sad. Nti abaana baffe batulugunyizibwa bwe batyo. Ensonga nkulu neri mu ddiiro. Fifi the Queen baamwogeddeko ebyanjwanjwa bitali bituufu. Abaamwogeddeko agenda batwala mu kooti. Actually abatwala mu kooti ayagala emiliyoni 1,500. Emiliyoni 1,500 ke kawumbi kalamba n'ekitundu. Anyway, nze message yange eri bwete genda eri abo bonna abagwa mu kkowe ku Fifi the Queen. Bannamawulire mwenna. Bannaye bagamba kyenkola bannange saagala bakinkola. Fifi the Queen, sometimes oyogera ebintu ebirungi ebiri so inspirational kwegamba ng'omuntu bw'abiwuliriza mu butuufu aba yeetaaga okukyusamu abeere ng'ekyo ky'obeera ogambye. Naye oyogera odaalimba. Oyogera ojereegerera. Oyogera oli awo olaba nti gwenna yakozi gwe Queen, gwenna Queen w'ensi. You never take people seriously. Munsi olaba nti gwe wekka. Gwategeera gwe wekka. Gwayogera ekirimu amakulu naye kankubireyo mukwano. Manyi kyerabira mugambi. Ebiseera ebisinga muze mwogera ku bantu.
ebintu ebitali bituufu abantu basaba essaala zaabwe ate nze wano ebiseera ebisinga mbagamba nnyo bantu bange nti kikomawo ne kikutomera gwe kiba tekitomedde gwe ng'oli wano weewaana nti nze nga nkikola byogera netiwayi kijja kutomera abaana bo oba abazzukulu kati Fifi the Queen omukisa gw'olina kitomedde gwe naawe ne bakwogerako ekitali kituufu. My goodness, how do you feel? Fifi the Queen owulira otya ku kintu kye baakutaddeko wano wagamba bazadde bamulangira Suuna baafa talimana bijja kyovola balina etisiraani ne bwakola sho tebikola ennyimba ze zigaanye ali awo ali stagnant. Fifi the Queen n'ogamba omuntu nti ali stagnant? How? Omuntu akuze n'azaala n'abaana n'ogamba nti talinaawo kyakulaakulanye kwegamba mu obulamu mubulabirako sayidi emu n'oteekako omuntu ekintu ne kimutuulako ensi neba nga tekyamulaba namulaba. Bannamawulire mukyuseemu bintu bingi binammwe bijja kubatomera oba ntegeerekese. Kaakati Fifi nze kankusabire akawumbi ako wasabye kamu kitundu ne bannayo mukyalo ono ayagala binene byereere yasabye kamu kitundu $5,000,000 katukusabire zibeere nga ozifuna naye nga kkiriza obagaana baakutaddeko ekigambo ekinene kigenda nno kukutuulako naye nga kansubire nti ofuna ofunamu ku ssomo mukyuseemu.